kubogera manya gaabwe nti oba gundi ne gundi ne gundi. So ye Peter Mayiga ayina ebigambo bingi nnyo yayogedde ku ensonga ate nayogera ku gundi yana n'ensonga endala awo zeyayogeddeko, for example abakwatira amateeka mu ngalo abakwatira amateeka mu ngalo naddala ennyo ababodaboda yabogeddeko yagamba nti abakulu bano bo just bafa kubulira obulizi nti wali akantu akali wali baddukira kutandika kuba bukubi bantu tabalina nsonga zonna ziri awo ate era ne balabula n'abasirikale abagenda nga batta busi bantu bano engeri gye bakolesamu emundu zaabwe mu bantu nazo nabo begendereze nnyo mu ngeri gye bakola ki gye bakolesamu ebintu ebyo ebito. So kasooke tulabe ka video kano then tukomewo. Kyosakitegedde kubanga ekitongole ekigabandaga muntu kimaze ebbanga ddene nga kigabandaga muntu abasinga obungi balina ndagamuntu. Lwaki nga tulwayo emyaka ebiri okulonda akatongole kyokulonda tukakubiriza abantu bagende bafune endagamuntu asaawa oyinza okufuna obuzibu ne bakugoba emulago nga bakusabye endagamuntu oba omuvubuka ng'agenda Makerere ne bamugana okuyingirayo nga talina ndagamuntu. Ab'ebinyolo bonna mubagambe bafune endagamuntu. Bayafulumiza ekiwandiiko ku nsimbi ezisaasaaniddwa ku Masiro okuva 2 zenjogera ya 2013 lwakana okukola omulimu guno okutuwa kati ku nzibwa z'abantu nga ziweza obuwumbi 4 n'ezisobamu. Wakusokera ddala tulina okujuza ebitongole bya Kabaka era n'okugenda okunga abantu Bassaabasajja wonna okwongera okukola emirimu batugamba okukola projects tusuubira okukola projects kusaza ne mu magombolola. Kuba nnyo okulaba nti ensonga y'obulwadde bwa mukenenya mu masomero ate ne mu maka gye tubeera ekwatibwako nnyo nga tuyita mu kuteekawo ebibiina ebibuulirira abaana ate n'abazadde bennyini. Oyo yabadde omukulu ow'ekitiibwa Katikkiro. Ensonga y'endagamuntu yabadde nayo nsonga nene nnyo ate we tuba tuvudde tugendako wali mu kibuga still e Kampala Abachina we bagobeddwa mu nnyumba nga balemeddwa okusasula. Abakulu bano ffe twali tumanyi nti bantu baba ne ssente nnyo ba investors tubatwalanga ba investors nti baba ne ssente tewali kibalema naye ate munnange ate bano batonyisiza okulaba nti bagobeddwa mu kizimbe. Jjukira babadde ate nga batandise okudduka mu kizimbe ekyo nga bananyini kizimbe tebamanyi naye munnange ne babagwamu ne bajja ne bamenya ne babagoberamu ddala. Jjukira babadde bagala kudduka kati ne babagoberamu ddala essente nnyingi nnyo nnyo zabadde babanja naye ndowooza nanyini nyumba yabasonyiye. Katulabeko ne video eyo nayo. Leo tuzo okujja omwami kampuni emu y'Abachina yabayita Flying Fox yali tenanti waffe mu nyumba ya tenanti waffe naye ne balemererwa osasula ne badduka. Kati lwaliwo kkooti yayisa ekiragiro nga balina okugwamu n'okuba nti ebintu ebitundibwa tusobole okusasula renti buli kabalina renti obaduka nga basasula. Biki bye muzudde kye musanze? Tembaddemu bintu bingi okusinga mbaddemu piki tugezaako okubanoonya ku masimu okubanoonya ku wichaati ne tugezaako okubasindikira meseji nga tebaziddamu. Ffe tugondera amateeka tugenda ku erosi tugenda mbaloyazi baffe netubasaavinga netubanoonya obasaavinga batulagirire kololo wali mukwano gwa mpooso ono netutamufuna netusaavinga tufuna betwalekera obubaka netubawa mangu ddala nga tonnaba kuwamupangisa kizimbe kyo kyalibadde kirungi nosooka obaako endagaano gy'omusayiningisa endagaano era nga naye agisayininga amanyi agenda kugikkiririzaamu kubanga omuntu singa omugamba nti nno obutasukka mwezi gumu ennaku z'omwezi nga 3 obenga omusasudde kiba kizibu nnyo omuntu okutwala emyezi emingi nga tannaba kukusasula. So balandiroodi museewo. Yes,
So abantu ababeera mu mayumba g'abantu temagasasula ndowooza namwe mutandika okusasula ebyo tuba tuvuddeyoko amawulire amalala galiwo gali nti 9 bakwatiddwa wali emagamaga naddala ate boona babadde basirikale abakwatiddwa oluvannyuma lwa omusirikale yamanyikiddwako nga Kopolo Cherkut okusangibwa wali ku railway nga atiddwa era kigambibwa nti omusirikale ono abaddemuko ne waliwo ebintu ebibadde nga tebikwatagana ne banne kyoba olaba mu bantu abasoose okukwatibwa era babadde basirikale omukulu ono yasangiddwa nga emikono bagitemyeko ekitegeera so ndowooza iyo poliisi yavuddeyo ne bagamba nti bagenda sigala nga bayingiramu ezo ensonga banoonyereze bulungi balabe obuzibu bwavuddewa ate ng'era mu gundi y'emu eyo era still abantu 12 still nabo basangiddwa nga balina ebintu nga kwegamba balina endagamuntu eza Uganda naye ate nga si bannayuganda so omusirikale Fred Enanga spokesperson yavuddeyo n'antangaza ku mbeera eyo n'agamba nti okay abantu bano however much nti basangiddwa era balina okuchekingibwa bulungi nnyo era bababuulire gundi endagamuntu zino kwegamba bazijjawa era process yayita etya okufuna endagamuntu zino so banyiivu nnyo abasirikale bano banyiivu nnyo okulaba nga ekintu ekyo kyabaddewo ekityo era ne bagamba nti bagenda nakwingira mu LCs ezo ezavaayo okuaprovinga gundi z'abantu bano era bagenda tekebwako omusango oba batekeddwako omusango ogwa okubeera okwetiriza olugezigezi n'okubeera n'ebintu nga tebali nateeka kubeera mu kuba omusirikale ono Enanga yatangaziza n'agamba nti okubeera omunnayuganda waliyo process gyoyitamu okubeera ne ID national ID ya Uganda ena process gyoyitamu oba oyagala kusiikinga asylum kyonna ne bamanya nga kitangaziddwa bulungi so si kukikola bukozi erigale so ensonga bajja kubanga bagitunuddemu ate mu malala ndowooza gagenda okubanga gasembayo abakugu ba health bavuddeyo ne babawula bawabudde nnyo naddala bana abanywa sigareeti omuntu omulala oyinza okiyita sigala nti engeri gye banywamu sigala ono si engeri entuufu ennyo bandibadde nga babeera for example okunywa sigala gweobanga omwagadde okay fine osobola okyekola naye ate fuba nnyo okulaba nga oziza bano abantu abatanywa sigala obutafuna gundi okuinhalinga oba okuyingiza omuko ogwo because omuntu ayingiza omuko ogwo ate getting affected nnyo okusinga ono anywedde sigala so omukulu ono yavudde n'awabula nnyo n'agamba nti kirungi mwandibadde nga mufunanga some gazetted places nti oba njagala kunywa sigalawo genda awantu nga wala nnyo some distance empanvu ennyo genda onywera eyo naye mmanya nti sigala ono ki bulabe so kalisooke tulabe ku vidiyo eno kunungamya enteeka zino regulations zetubadde tukabira ebbanga eddene okubanga zitandika okukola mulimu okulungamya abantu abanywa sigala bwe balina omunywera bamunywa batya bamunywa ddi amutunda atya amutundirawa bwebityo nga mu bimu kubisingamu okuba nga bikulu nnyo byetusinga okwagala naddala okubeera kubamukola okubeera nga n'ennamba gye bamulamba labeling kungulu nga bapakinga gundi zaabwe kubanga bateekako okulabula nti sigala oyo oba tobako oyo wabulabe eri obulamu bwabwe n'abantu abamuliraanye omugamba buli amukwatako abe nga kyasooka okulaba nti sigala ono wabulabe gyali tulina kuba n'abatunda okubanga tamuteeka walabika display nga bwe tutunda ebintu ebirala alina okubanga amukwese amutunda alina okubanga takyaguza muntu muno wakiri aguza omuntu alina obusobozi yasobola okugula wakiri paketi kati naawe wamuguze newe kuba kumunywa gy'omunywera omanye nti olina okuba nga weesudde abantu mita 3 okuva mu public area ekifo kyolina okunyweramu sigala oyo oba mubifo ebiri gazetted public areas kubanga mulimu amabaala mu kibuga agamu agagenze negatuyamba bateekawo smoking zone abantu ayingira muli ne beggalira ne banywa oba onywedde pakiti oba bomba n'ofuluma ebweru naye nga tulina gwokoseza mu tteeka lino tetugenderera kugaana abantu kunywa sigala wabula tubagamba kumunywa bulungi nga eyo ensonga ya health bulamu
ensonga ya bulamu eyo ndowooza katusoge tugendeko mu bulamu kati ninnyo then tukomewo ne mbu olugambo lw'aba celebrities wano e Uganda.